po jako akawuwo. Omulangira Nakibinge Joe Mulyazaawo mu kwogera kwe aloopedde Ssaabasumba nti engeri Ekereziya gyekuttemu ensonga z'ettaka lya Buganda si nnongamu olw'okuba nti erimu litundiddwa nga wadde ekyokulabirako ky'ettaka ly'ekisubi. Ne wabeerawo eri ekyama oba enkola munnabuddu gyayita strategy ffe gye tutannaba kufuna ng'Obuganda oba ng'olw'okuwanirira. Tufunye omukisa ku Ssaabalangira nga atuyise tumuwerekereko okumubugiriza tujje tukugezerezo n'okwebaza emirimu gyonna. Tugamba naye ensonga zino kasasi za kyama nazo katuzoogereko mu lwatu eri Mukama waffe atuwe ku magezi. Omulangira Reverand Kajumba Daniel ategeeza Ssaabasumba nti abalangira n'Obuganda bali mabega we wabeera abeetaaze era ng'ono amusabidde emirembe mu kiseera nga kyakulembera. Naye nga twagala omanye tuli mabegawo era wobanga otwetaaga oba otutuma ekintu kyonna tugenda kubanga tetugenda kutenguwa. Ssaabalangira Godfrey Musanje atuusizza okusiima kwabwe ng'abalangira eri Ssaabasumba Paul Ssemwogerere olw'emirimu amatendo gy'akoze okuva lwe yatuula mu kifo ky'obwa Ssaabasumba. Obwa Bishop n'ogenda Etuweero tekyali kyangu wasanga omukadde waffe omugenzi alina empangi gyateze naye nga empangi wagyongerako. Naye abantu bange bangi neddala wayagala nnyo abantu okujjumbira obufumbo era bantegeezanga tibabambazanga n'okubambaza n'okubakimwa awaka. Kakati omulimu ogwo tegwali mwangu ate n'okulekayo enkolagana wakati w'amadiini gonna. Mu kwogerako eri abalangira n'abambejja, Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere yeebazizza Obwakabaka olw'okuwangayo ettaka okusobola okutambuza emirimu gya Mukama n'okulaba nga bayamba abantu era asabye okunyweza obwesigwa ku ttaka nga beewala obulyake n'okubulankanyizibwa ku nsonga z'ettaka. Abambejja n'abalangira mbasaba tunyweze ensonga y'ettaka na Ssaabasajja Kabaka bw'agamba. Nabwe ngambye obukujjukujju bungi ku mulembe guno n'obubbi n'obuluvu n'obutaba na nsonyi nti n'otwala ekintu kya munno nga kino kyange naye nga okimanyi si kikyo naye ng'obise mu mutwe gwo n'obukujjukujju obunaatesobozesa abalala bakkirize nti kikyo. Ssaabasumba bw'atyo asiimye okuwabulwa okuweereddwayo n'asuubiza okukola ku nsonga ezoogeddwako okuzitereeza wadde nga wakuzitambuza mpolampola wabula nti wakufuba okuzituukiriza. Abantu baddemu nabeesa okuwuliriza abakulembeze b'eddiini bateekawo Katonda baateekawo babuulirize ku bigambo ebiyingirizibwa ebiva mu bulungi ate naffe babitwaleke mu nkola ate naffe tuyambe mutusabire tulina okukola bibaswaza ebibavumisa ate tukole ebintu tusuubiramu okukola. Yeesunze okuddamu okusinkana abalangira ng'oluvannyuma basabidde omukisa era nabo ne bawaayo ebirabo byabwe. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Naye naffe tufunye kyamaanyi nnyo okutuwa mwagaanye n'okututeeramu okusobole okutuwuliriza